Ssentebe w'abasawo b'ekinnansi mu disitulikiti y'Emityana abalwadde gwe batabukidde nga bamulumiriza kubabba wamu n'okubakubanga emiggo ng'agamba amayembe manyiivu. Kigambibwa nti Kizito teyakoma ku kuweewenyula abalwadde embooko wabula yatwala emmotoka y'omulwadde omu n'agitunda ng'agamba nti emmotoka eyo yalimu emizimu egyali gimusuza ku tebuukye. Poliisi eyanguye mangu okukwata omusajja ono nga tannaba kwongera kufera bantu kubanga kigambibwa nti omulwadde omu gwe yakuba yafa. Kisooka tuli mufere obba abantu obuzaabuza mu ngeri okufuna ssente mu ngeri y'olukujjukujju. Kyokka bino byonna Ssonko abyeganye ng'agamba bamuwaayiriza. Ekisooka ate ndi kitiibwa ekyokubiri ndi mwogezi w'enyaaleero era bwe wabeerawo enkiiko nnyingi ezekuba mu bintu ng'ebyo naye ate wabeerawo omuntu kubanga terunaku lw'eggulu basobodde okubeera nga mumanya nti waliwo. Poliisi egamba nti efunye amawulire agamala era ng'emaze n'okukola okunoonyereza okw'enjawulo ku musajja ono abadde afuukidde bannamityana ekyambika nga kigambibwa nti ne mu ssabo ye mwafiiramu omuntu. Ebyogerwako ki bino ebya ssente zewaleeta wagamba Kizito omutegedde? Kati Ssonko alindidde kusimbibwa mu mbuga z'amateeka awera ennembe n'emisango egy'enjawulo. Ssonko lutegedde nti emisango egigenda okumuvunaanibwa si myangu abadde ayagala kwemulula wabula poliisi nemuteega era nemukwata.